so we yabasangidde ne basangula badde abantu 3 kati 25 bali ku kitanda KIU abatano bafiiriddewo bavudde kubanga abalala bavudde mu mwanya wakumpi abalala babadde eri mu majaani n'abalala babadde nga bali mu lusuku sente babadde nga bakola omulimu gumu so ladde we yabasanze ne bagenderaawo babadde ku senta y'amajaani we bagateeka tebabadde mu faamu senta bayitawo kirogotero so good faamu z'amajaani ziri wala mu Bushenyi district Bitoma town council akatunda ako senta awo weeri bayitawo mu Lukondo so kakati ayakulembedde ekitambo kya misa bamuyita Father Alex Mugasha bwana mukulu w'Ebitoma ye yakulembedde ekitambo kya misa Honorable Raphael Magezi ya facilitatinze ebyo entambula eby'eddwaliro ne wano wa kugundi kusini abali mu ddwaliro bali 25 abatano be bafudde babadde 30 ababadde mu gundi mu sente eyo